Okay, kwaniriza atulaba webale nnyo webalire ddala gy'osinza okubanga ate otugoberera. Nze Big Bro Jamal oli ku Big Brother Uganda, sharinga, likinga, commentinga, gera mu comment section olekewo message yonna okusinziira ku mboozi gwe nga bw'oba ogirabye. Baganda bange assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh abasiraamu. Aswenti ebintu bitambulira ddala bulungi bannyinaze ne baganda bange mwenna mbabuuzaako abali mu diaspora mwe musinza okutwagala ddala. Mu maaso gange ndi n'omukulu Calvin Kayanja. Of course muzze mumulaba ku social media platforms ez'enjawulo n'abantu ab'enjawulo. Nengamba nange kamuleete tutambule ffenna, naye nga nsuubiza tugenda kutambula nga ffenna. Sajja wa kigambo kye nsaba obuze kuba tulaba. So mugamba mutya baganda bange bali ku Big Brother Uganda, kansuubire nti muli bulungi. Kyemukola ky'amaanyi okusharinga information yenu. Kwa ebiseera ebisinga tuba tetwogera ku ggwe abaagiraba oluusi ojja mu byakuyiga, naye bw'oba olabye nga kiina gwe kikwatako passingire message mu group mwe muli naye afuna amazima amatuufu. Ebigambo bino manyi tubidiscussingako let alone abantu ne bazuula nti bye badde balina okukola ng'ate olwedde bamaze okukola ensobi. Nkuba nzize njogera ebintu bingi abantu ne balowooza nti byakubeera abwe bityo, naye balialayizinga luvannyuma nti Kayanja yayogera bw'ati kituufu twali mu nsobi. Okay. Calvin Kayanja kitalo nnyo juzi twafiirwa blog ow'amaanyi eyali president w'aba bloggers yajja Ichuli Ismaili. Ebintu ne bibeera nga tebyatambula, yafudde bubi. Ekiro ekyakeesa ennaku z'omwezi zaali 6 sawa zaali nga 3 awo 2 amawulire gatandika osaasaana ku kitimba. Ate mwana wattu alina akantu ke yakola agamba nti kwebeerako ku kitimba yawedde dda. Bambi ng'ali mu nnaku zizisembayo. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Calvin emirimu kitambula kitya? So emirimu tegirina ttaabu. Abantu batandise okutya bwe tonnatya. Mwaboogera buli omu gw'ogamba. Kankubulire kino muganda wange. Entuuko y'omuntu bw'eba yazze eba yazze. Eba yazze. Time eba yatuuse. Time ya kufa kwa Isma olwo eba yatuuse. Isma omanyi byazze ayogera. Yakuba abeebudo n'abakola bw'ati. Yakuba NSSF n'abakola bw'ati. Yakuba Bobi Wine n'abakola bw'ati. Azze yayengeginga abantu bangi mu stories nyingi. Kisegedde. So enfa y'omuntu eba etuuse nti Katonda we yakola ki? Tobale twabalabako nnyo emabegakaawo nga muli ne Isma. Naye enkwatagana yammwe ebadde etya n'omugenzi? So Isma badde mukwano gwange. Omanyi Isma yayingira emirimu gino egya blogging nga nze already mwendi. Yakusangamu? Already yansangamu. Nali Katanga, Isma ali Sweden. Isma n'okujja okuwagira NRM yali ayagala tubeere nga tuyimiridde babiri fekka. Otegedde? Okujja okuwagira NRM. Okujja okuwagira NRM. Yali plan tubeere ku platform nga tuwaganya nga tuwakanya aba people power. Gwe ne Isma. Nze ne Isma. Tegedde? Abalala bonna NRM bagyegasseeko tuli Uganda. Abasooka wano ku blogging NRM yali Kayanja ne Isma. Yali nze. Yali gwe. Nze. Nga njakola bu video bwange buli obukyafu ekkata. Ng'osikiriza Isma. N'agamba awukane kirino okwogera bino. Agenda okulaba nga information yange ebulamu experience n'ebitabo ebitonotono. N'agamba tenze bwengattawo wano Kayanja kyayogeddewo nti ekyaliwo mu 1982 n'enkyogera ku myaka gye nnina abavubuka bajja kutegeera nti ekyo kigambo ekyogeddwa kituufu. Ne Kayanja bw'akyogera n'agamba mujja kuzza ebyali mu Gwamini nga nzaaliddwa ku gwa Museveni. Baba tebamatira bulungi. Kati Isma n'agamba Kayanja kino kyayogedde nze singa nkyogera ku myaka gye nnina omuvubuka abadde agenda okwokya ebipiira ku street ajja kutegeerera ddala nti olaba muzeeyi yaŋŋambye nti Ogwamini gwali mukambwe kangumiikiriza ogwa Museveni. Kukontaktinga ng'ayagala mukwatagane. So atugatta yali Bebe Cool. Mumutsangawo. Ati nkubuulira. Bebe Cool kubanga mu byonna era abadde atwadvisinga nnyo. Bebe. Era mu kino kyonna Bebe nkunenya. Otya. Alina okuba nti alina we yasuuliramu Isma okuba nti mufu olwaleero. Obutamwadvisinga bulungi. Obutamwadvisinga kkubo kiri alina kuyitamu. Ffenna Bebe ya streamlininga. Twandibadde bakaawu
bakambwe n'okusinga ku Isma bw'abadde naye yagiranga n'abakuma kuba Yesu ogenda okulaba essimu ya bebe ng'ekuyiseemu n'omanya wayogedde ekyensimattu kagamba Kayanja no abasajja omaze okulya omuceere gwabwe gwe yandibadde agamba abalala at least tugumiikirizeemu naffe eno gye tuli akantu tewali nga mumaze okulya nojja n'okuba ndagamba eyo si mpisa omuntu wona aba mukambwe nnyo n'okusinga bw'abadde nga tonnalya zize so bebe kulu yatusimulayininze era ndowooza alina we yalagajjaddemu okulaba nti omusajja ono afa kubanga bebe kulu singa oyogera ebigambo yaŋŋamba yankubirako buli gisenti nali n'ensonga ze njogerako nagamba Kayanja nina ekyokunnyonnyola bebe nagamba ekyo ky'oyogeddeko nze ayinza okukugamba omuntu gw'oyogeddeko kikyayitamu naye however ekyo gw'okyogedde bw'otyo y'embeera gy'olimu naye kankubuulire kino njagala olowoozeeko ne mu sayidi eno bebe bw'akiŋŋamba ngenda okulaba naye nga ddala ekituufu omusajja bwe mbigasegaseemu mutuufu nga omusajja mbadde nkuba wa Bwereere olwo nenkola ki otandika okuwewaabwe nempebamu yosegedde era bebe yabadde akuyisaamu essimu ng'alaba ogenze astray oyogeza obukambwe mumala okukwatagana Kayanja wano we mwakwatagana n'ekyuli mutandika okukwatagana okikkiriza idea gye yakuwa nti ajangu leka nze nange nkole kitukwatagane tubeere nga ffe tukwasaganya ebintu bya NRA mukwataganira waawo olwege nga okomyewo tukwatagana jjukira nze nali mu kkubo lidda kati ndowooza bebe kulu bw'abalamu nkomyewo ne Isma akyaliri era bebe kulu ya advisinga Isma okudda wano kiba bebe kulu abadde atubeerako nnyo bw'oyogera ekyensimatu ngalaba kikuteeka mu buzibu Kayanja no tusobola okubuloginga mu nkola eri smart mwawukaneeko ku bali abali mu lutalo bano bemukuba olwo basajja bammwe olina ku advisinga na kusaba kino kikolebwe bwe kiti kubanga oli part of the government essimu ng'eva wa bebe kulu yaŋŋamba bebe kulu yakubira abantu basatu essimu wano n'agamba Isma Kayanja ne Dr. Tiamale n'agamba mmwe mwekka benkubira essimu ku internet okubatereeza so bakola byonna oba bibaviiriddeko ebizibu tafaayo neffe atulabye gye tutandikidde abadde tafaali nnyo we tuli olwaleero era alina future wa gye tulaga bebe era bebe asobola mubaamu abantu abatalina mukisa mu muntu so gwe seno manya abantu batunuulira nnyo ssente ensimbi enkalu ne waliwo omuntu akugamba ekintu n'okikola ne kikyusa obulamu bwo bebe kulu sisobola kulimba nti bebe kulu mu ssente ze yali ampadde nyinza ozibala ne ziwera emitwalo 10 naye nga mu byakugamba waliwo obulamu obukyuse naye ebigamba Kayanja yambala bwoti naawe positioning bwoti olwo kyoyogerako bweki kisigedde ogenda obikyusizaamu ensi etandiza okukulaba layiti leero ng'akatambulira onegedde embeera brother Uganda we bale kutulaba teweerabira bannaffe aba Century Property Real Estates batunda amataka osobola okubafuna proti balina okuva ddala ku mitwalo 75 okwetolo ebbalibbali eyo nga teziri mu Kampala naye osobola obalaba bali Kyaliwajjala Namugongo Essonde wali offices zaabwe osobola okubalaba baganda bange ne bannyinaze abali Saudi Arabia, Oman, Turkey, Dubai, yonna Qatar, yonna gye muli musobola bakwasaganya bangu nnyo enamba y'essimu ekyolaba so nga ate waliwo ekintu kyamukulu Kayanja yaŋŋambye tulindeko naye kale bane ngenda kukikubawo Kayanja njagala wano tusooke tunenye ekintu kya Kyuli omugenzi Mungu amusaasire ebyamusobako naye twagala kulaba Bloggers Association yagireseewa eddibu lya Isma kiki ekiddako kye mugenda okola mwenga ba founder b'ekintu kino Bloggers Association tebaddeewo saagala kulimba Isma kaagende n'ebibye byonna si yabadde president tebaddeewo ebadde mu nsawo yaani eya Isma ng'omuntu ye badde pepa wakawe tewaliyo mu kulonda okuliridda wa okulonda okwaliwo emikono ne giyita waggulu Wisdom Kaye n'abeera nga afunye obululu bwali bumekaawo nga ye n'avaayo ng'agamba saategeera bwe wafuna naye Isma n'amugamba naye ndeka nkola eki mbeereko omukulembeze kankubuulire kino ekyo kye mwogere kya Bloggers Association tekiriyo
Isma yakwata kintu kye n'amanya nti nange nja kuliirako wano be mazima. Isma abadde puwama ne waafiiridde finga fena tukiraba ne tugamba Isma ku myaka gy'alina ne Sweden waamusala lwaki taliiraawo agambe nti yatutwala naye nga yatutwala. Tulipotinga wa ofisi z'ababloggers zirwa bwagenda mu gavumenti bwe bamuwaayo ka internet computer n'ayiiya naye bw'ayitawo ng'omuntu abadde ayiiya n'ekyo wa bloggers association ani sekuritale waakyo iwa koyinza kuŋŋamba nti gwakulira babulooga n'oyogera Isma bye yayogera olwo babulooga oba obataddewa muli safe abasigaddewo. Andi nkubuulidde kino mu Uganda yonna leka kugamba nti tuli safe ffe nga babulooga. Bwe mba siri safe nze nga bulooga Calvin Kayanja n'omuntu avuga boda tali safe. Fenale tuli safe. Buli omu tali safe. Olwo Isma avuga emmoroka eriko ekifaananyi kya muwoozi avuga emmoroka yamuweebwa omukulu mu ggwanga lino eyakakwata pulezidenti mu ngalo emirundi gy'otabala asobola okusisinkana minisita gw'ayagala mukwano gwa sipiika Ichuli owa Kombaka Constitution bwe basobola okumukuba amasasi n'afa ng'enkoko mu gavumenti gy'awagira olwo gwe atagiwagira. So nkugamba bwe tuba tetuli safe teri muntu yenna ali safe ate kibeere noted. Muleme kulowooza nti babulooga ffe abeetaaga obukuumi kubanga yeesinze bwe mba neetaaga bukuumi olwo n'ababodaboda babwetaaga n'abaana bagenda ku ssomero babwetaaga koze ebigambo bye njogera bye by'omuntu owa bulijjo nze siri munnabyabufuzi. Okiikirira bali aba wansi njogera nga bwe ndaba ensonga ku gurawundi minisita gy'atali eno mu ghetto gye tuli Kayanja n'atuukayo naye kati bwe mba siri safe ba ghetto youth okitegedde kati mu mbeera eyo nze njogera ddoboozi erya muntu wa bulijjo. Kayanja waliwo interview gye nalabyeko emabega olinawo wabadde wayogedde ku kintu kya driver saakitegedde bulungi nakiwadde obwongo naye saakitegedde bulungi nga Kayanja ategeeza ki ekya driver gwe baakutte kubanga ye teyafunako wadde obuzibu waswa era essaawa zino ali mu mikono gya poliisi naye wabadde otegeeza ki? So waswa Ichuli antera musa naye lwakuba nti nga bw'omanyi bya protocols bw'osanga omukulu toyengeji nga bavubuka be bwabadde nabo ebiseera ebisinga okuleka nga mumanyiganye ebbanga ddene waswanze personal badde simumanyi nnyo naye nga manyi nnyo Ichuli. Ekisooka Uganda we yatuuka tokyalina mundu yenna gw'oyinza kunyigira ku liiso kuteekawo mukono gwo nti ono teyakoze kino tubeere beegendereza ate tugende empola mu nsonga zino. Toyinza kuŋŋamba nti omutemu yazze n'atemula boosi wo gwe n'akuleka ng'olaba buli kimu kyonna. Bw'aba musirikale mu busirikale oba ku poliisi bamanyi oba paradinga ne bakuyisaamu ne mirundi ebiri londako omu bw'oba kwabo gwe walabye. Teri mutemu yenna ayinza kulaba nti omulabye n'akulekawo. Wano mu Uganda ng'oli atisa mundu ati kyenkugamba kirese ebibuuzo bingi. At least babalekera ebiwundu bonna abawonye wadde Katumba Wamala mu masasi agatonnya ng'enkuba omwana yagenda ye n'afuna ebiwundu okitegedde. Kati mu mbeera eyo jeno ng'obadde mu bato y'emu n'ejjeno gye yalimu gwe n'ogivaamu nga weekuba nfuufu oba oyina tekiniki ki? Firimu za jentiri waziraba nnyo oyinza n'okwewoma essasi agwe training wagikolera wa Katumba gy'ataagenda yasobodde okuba ng'osurviving ogapanchinga bwoti n'ogadaivatinga ati nkubuulidde by'ebibuuzo bye tulina simusalira musango Katonda ayinza okuba yamubikkako akasubi nakyo yes naye mu mbeera eno kuba ekikolwa ekyatuuse ku Isma si yasoose twatuukawo sawa zaali we twatuukawo era amawulire twagategera ne tugendawo naye nti ekyokuba nti asobola n'okubeera nga alina obuvumu obuyimirira kuba wano manyi babulooga bangi abamanyi omukulu oyo yes naye omuntu abeera muntu mukwano ne byakoze ayinza obutabigamba abantu tubalaba bulabi
nkugambye toteekayo mukono gwo ku gavumenti oba ku muntu wabula tulinde justice oba tulinde amazima kuba go tegeekweka galinga oyiro ku mazzi gwa amazzi ne bwogengera otya mu pipa nga oyiro eya akanya kudda waggulu avaayo nadda kungulu okigedde gwe ne bwoyongera otya amazzi mu oyiro yadda kungulu kati ge mazima tuleme kwekukubagana bifuba omaye wagenda kubalukawo kati olutalo wayogedde ku Waswa waliwo abamumanyi personally naye olwonjogera ku kikolwa kozi Waswa ne Isma sibe basoose mu viteeno Kaweesa Kirumira batta n'omuwala girlfriend yali talina kyamanyi n'alugenderamu ani omulala Katumba omwana we yalugenderamu ne driver naye mwennyini nasigala nga naye gamukwata twogera ku bba wa Mama Fina ne Kagezi honorable minister yakafa okigedde era oli gaadi we bamukuba amasasi waliwo n'akyali mu ddwaliro so kati embeera eyo ku bye tuzze tulaba twebuuza ono yasavayivinza atya ekyokubiri ffe tuli bavubuka Isma abadde mu kyakaze nga bw'oba tomumanyi nnyo toyinza kutegeera nti kati ali waka Isma abatemu baategedde batya nti zino essaawa adda waka kuba tuli bavubuka Isma obadde mu kyakaze ezo essaawa ze baamukubiramu 2 nga tekiyinza nakujjira mu bwongo nti obudde buno Isma ali waka ate yali adda waka ate kyenkubuuza ate nga weekend oba twetaaga tofumiitirize bano baategeera batya nti omuntu ono adda waka budde obwo Isma ku bukyakaze bwe yaliko kubanze nina biriifu nti aleka Isma teyasulangana mu nnyumba ebiseera ebimu kubona bo mubali yagubalanga misana kati bwasanga ebisawo omupiira yagusamanga gwakiro gw'amatala okigedde kati ekigeza obudde bwaffe abavubuka tebuli constant nti saawa 2 ojja kusanga Kayanja ewaka nze nyinza n'okugisimbulanga ngende waka omuntu nankubira eddoboozi ne linnyumira mbwa can we meet oba n'okubanga ngenda wano oli nampisaako Subaru ng'evuba ne twesiigana nga tuli Masaka ku laawundi Nyawanyo badodda tugende tunywe bbiya be bavubuka kali Isma ge machati n'emyaka gy'abaddemu njagala ombuulire omutemu ono yategeera atya nti Isma ajja kudda saawa 2 ewaka ku weekend otegedde so poliisi bwe holdinga Waswa mugireke esooka enoonyereze waliwo ebibuuzo Isma si muntu wa bulijjo mu mbeera ze ate ekyokubiri Kayanja kino ekyabavubuka ekyokuba nti Isma ye si muntu wa bulijjo mu mbeera ze kubanga Isma ye muntu gw'obadde osanga nga interactinga ne ba ministers interactinga n'abaka ba parliament interactinga n'abayimbi ne ba generals kituleka wakati nga omuntu wa bulijjo Munnayuganda omunnansi atalina kyali naye ng'ekituufu naye agezaako kubanga yeenoonya abaako ne byayogera okutangaaza ebintu ebiri wansi ku ground Isma yakubiddwe anti kyenkugamba tewali ali safe ffenna tulina kusaba bukuumi nga Bannayuganda bwe tuba twetaaga road blockers zikomewo nga bwe zaaliwo zikomewo buli omu akyekingibwe kubanga ekituufu tutuuse mu kaseera nga Bannayuganda okuba nti tuleyizinga amaloboozi gaffe mugamba tulina freedom of speech naye tetusurviving after that speech usigedde awo wenyini reports nyingi ezizze zibula obanga zirwawo okufuluma kubanga abazzi battiibwa bangi naye report up to lwaleero police tenaba kuvaayo okuleeta nti report ya gundi efulumye eri bweti ne bweti ekyalisima taata yagambye asaba bwenkanya anti kati kankubuulire kino obwenkanya bwa Kirumira wabulabako wabulabako ne bwe baali bakutte baabata awulira biwulire byaliko okwera taata agamba nti baabatadde tebalina bujulizi bubasiba si kyekigenda otuuka ku kya Isma kati nkubuulidde wana watali justice muteekeewo measures okulaba nti bino ebikolwa tebiba ku bantu so okkiriza eggwanga lyaffe nti temuli justice kati kankubuulire Kirumira walabako ku justice
Kaweesa wategeerako nti ono yamutta nedda abakuba batusuubiza paka ddi bantu bafa baggwawo bw'oba tolina justice eri bantu teekawo measures okulaba nti tewali injustice okitegedde ono bw'aba abatta ali very smart teekawo embeera bakugire okubatta kamera baagula zaaki kyogamba yonna gye bamuttidde yonna teri kamera kale batulage nti omutemu be babadde ku booda bweti olwo gwe mugaso gwa kamera identification ezabaddewo ku premises we bamuttidde batugambye nti bagenza okukebera nga kankubuuze kamera bateeka buteesi nga bwe baagala oba ddala baplantinga kamera mu nkola eya security nti ono bw'ayingira wana at least tumufunira kweri ono bwadde wana at least tumufunira kweri kati nno kino nno na kintu kikulu nnyo bwe baba omuntu basobola okumukubira ekyanja amasasi amukubye n'addusa bigere ekyanja olwo bwe banaakukwatako ekamwokya kugambye ekyanja ziri apartment era security gye zine zikamera olaba omuntu tasobola kulaba mu apartment kati olwo geto ono waffe w'emyala nsiko biki kitegedde kati olaba tewaliiwo nkola ya security mu bazimba ebizimbe nosanga ono azimbye ekizimbe naye ate kikola obstruction eri ekirala kikola kazikiza mu mbeera eyo mu kibuga wakati amawanga amalala nga Rwanda ogavaawo dda bw'okwata lino ekkubo tofulumamu okitegedde no bizimbe neno bizimbe neri bizimbe ebizimbe byonna biri ku plan obunafu buli wa Kayanja obunafu buli mu system zonna kuviira ddala kubategeka ebibuga kuba bino byabadde mu kibuga wakati kati ate olwo mu kyalo omuntu waddukidde mu kibuga ne kati olwo bwasinga kukubira mu kyalo kyevuna wankugambye nti tukitunuulira ku Isma yekka ffenna ng'Abannayuganda tetuli safe tunuulira area mwe bamukubidde Kyanja that's middle of Kampala developed area esuubizibwa okubanga erimu security bwe baba tebasobola kuzuula muntu oyo akubidde muntu Kyanja bwe balinde kukusanga ewammwe Kabula soke oli ejja kukubakunye nako anono n'ennyoko mwali mukayanira omukazi n'omugenzi kyali yes olwo olutalo lwaliwo olwo ebisongovu twabyejjirayo era Saala namugambye oba ebintu bino tulubagamba era nagamba waayo omusajja alimubuuza n'omukazi mulina mitambo katete tumaama n'abeera mu bwannamwandu naye Kayanja walaga obukambwe mu kuziika nti oli omusajja bamuyita agataliiko kino bamuyita ani waliwo omusajja gwe wali oyagala okugwira ng'owulira obusungu kiki ekyakuleetera embeera eyo kubanga naye yali akulaga kuba naliwo naye nkulaba ng'ovudde mu mbeera edimizaya bankuba ekikono wakati wali oyagala ki nali njagala tuusa ddoboozi lyange kuba ekikwatako nabalabawo nafuna omukisa gavumenti esindise omuntu waayo waali balamu waali bebekulu waali tamale mirundi waali aba MP weebali abakulu okuva buli wamu weebali nga information egenda butereevu ng'olina kugiyisaawo kyekyavaako okutabukabulire bano abantu abalaba ebiseera ebisinga buno mu vidiyo tebabulaba nali nfunye omukisa nga mbafunye mbannyonnyole Isma bwafudde atali mu mativu kitya nga njagala kuwa omanye ebibo by'okuziika bibeera bya munju bisigala eyo nga nkimanya ekigambo kyenjogeredde awo kijja kusigala awo ng'era tekiswaza muntu naye neewunya famire yennyini eyankuba ekikono yeegase n'edimiza yavudde yiri Sweden tuli wano ku ground abantu babakuba masasi alabika yayiseemu nadda Uganda wagidinawunsinga lwaki otudinayinga justice nkutta akazindaalo lekanneeyabye nze agenda okusigala mu vita so wale yagala kutusa information ya omugenzi bagambe nti abadde bwati nze Isma mbadde njogera nayo beire basis tuyinza kuŋŋamba omusajja abadde aba protectingira mu buyinza afudde talina wadde akajiiko k'ettaka yafa talina wadde ettaka liridda wawala owulirako ekyobugagga kye basoma bayinza bate bakisoma okuleka emmoroka poliisi gye yakutte
bayinza abasiraamu beerufu bwe baba baziika omulambo baguyita n'okuyita ne baga nti waliwo agubanja babuuza waliwo gwabanja alina omwana ebyobugagga bye bye bino era owulira tebabyogedde abatalina wadde akajiiko k'ettaka naye kyandibadde ku Isma kolera gavumenti nakuba mpale biraka gwe tulaba nti kiswazaamu lwaki temwandeka n'ennyanika obuziina obwo nti omuntu abakolera atya ebbanga lino muzeeyi ku myaka gy'alina n'atasobola wadde oggula akajiiko k'ettaka Isma afudde munaku oba oyagala okiwulira oba toyagala ekyobugagga kyabadde alina ye mmotoka dulooni ng'ate nayo teri mmannya ge abadde mukwano gwo nnyo kuba obadde omanyi ebyalina abadde ambuulira nze Isma abadde ankubira nampeereza amafuta mwana byali byagana eso si kikulu mu nsi bweba tolina mwana osobola okukolerera bakadde bo njagala onoonye muzeeyi mutabuliiki omubuuze nti Isma alina kyayongedde ku famire okuleka ogamba connection naye mu byettaka n'ennyumba muzeeyi bwe yagiteekako amabaati era bweri otegedde so mu mbeera eno omusajja abadde astretchinga nnyo okukuumira abantu mu buyinza nga tafuna bakuumiramu nga tebamuyamba afiiridde muzigo Isma ye yandifiiridde muzigo mu gavumenti eyaabwe kati tokolindeko big brother oli ajja kugamba abadde asula mu apartment mukwano muzigo era nga asasulira mu mwaka omuzigo tegulina njawulo ogw'omukatanga n'apartment gwenna mizigo twawulirako mbu bamusasulira ati yeye embeera Muhozi project twawulirako project emusasulira naye nga lwaki osasulira omusajja myaka 4+ wali yagala mukolere n'otamuzimbira kayumba wuwe Isma abadde akyali myaka egibeera mu mizigo naawe waliwo ali mu profession eyo nga ne president akumanyi naye ng'eggwanga lyafuga ministries zonna n'eyalandizi yagiinako obuyinza nga tolina 5/10 mu nsi eyo bannange namwe mutulekanga mu ebyo nali njagala bibuuza awo direct nga ne bembibuuza weebali ne bankuba ekikono nakulaba president akumanyi n'eggwanga lyafuga tolina wadde 5/10 so ekyo tukirabe ffe nga babuloga tukiyite kitya owulira ekyobugagga kya Isma kyebasoma tetwakiwulira n'obulwa omwana mu nsi n'5/10 n'ebula ng'obadde owagira gavumenti nze nga sitabukira kwogwo mukolera n'eŋŋumi yali egenda kunyooka bamuyita Calvin Kayanja ngenda kumuzza inshallah webale nnyo webalire ddala tulaba weyongera okusubscribinga likinga sharinga genda mu comment section lekawo obubaka bwo oba oli awo emboozi ya Kayanja nayo ekukwatako tetuli safe abali wano abali eyo naye abasinga okwagala ennyo Kayanja bamwetaaga ennyo wali abantu beeyo abali Saudi Arabia bakadaama mikwano gyaye basekadaama mbempawalinga nnyo mbaagala nnyo webale nnyo webali ddala sibula batulaba so baganda bange ku Big Brother Uganda tujja kubeerako mpolampola nga tukwasaganya ensonga commenting ngenda nnyo mu comments ndabe endowooza zammwe kwenzija lisaaki n'ennyongera okusima waliwo abawakana abakulu kati andi babadde tebandi Isma yafudde talina wadde akataasa k'ettaka 5/10 nnene ate ku kifo byabaddemu n'abakulu ba miitinga ne bw'ogamba nti olitwalire mu kutiya waliwo alikkiriza ku apartment ye obwo tubiyite bukodo babadde akolera kyenkugamba kye twetaaga okulambuululira abantu nti osobola okukolera NRM n'okuba empala ebiraka sibo akome atakomira mpeera webale nnyo webale ddala Ssaabasajja Kabaka wa Buganda wangaala